Gana wange ne mwannyinaze Mukama njagala okumwebaza kulw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'okyali mulamu. Mwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala byakuwadde. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Weebala okugoberera omusomo guno ogukwatagana ku muvubuka nga gutuyigiriza nti amaka zaabu. Nabategeezezza tugezaako okulwanisa endowooza enkyafu eziyigiriza abavubuka nti amaka si kifo kya ssanyu, mbw amaka si kifo kya mirembe, mbw amaka si kifo kya buwanguzi. Endowooza zifaananako bwe zityo ez'ekikaafiiri. Mu kuyiga kuno tugezaako okuziggyawo. Ndowooza za bunafu, ndowooza za kulemererwa, ndowooza ezijjudde okulabira okumpi. Olw'ekyo gwe n'omuvubuka awulira ebigambo bino, amaka zaabu. Katonda yagateekateeka kuba ssanyu. Katonda yagateekateeka kutubeerera mirembe. Katonda yagateekateeka kutubeerera buwanguzi. Olw'ekyo oyo yenna ayingira amaka agwanidde okumanya nti ekifo ekituufu w'ateekwa okubeera. Ebyo byonna biva mu ngeri gye tuteekebwateekebwamu nga tetunnaba kugayingira. Obuwanguzi bw'amaka tebutandika nga gamaze kubaawo. Obuwanguzi bw'amaka butandika nga bagenda okugayingiramu tebannaba na kugafuna. Buviira ddala wala, bujja buzimbibwa. To have a happy family, to have a happy home, it is a long process and it is gradual. Olw'ekyo ensonga lwaki tusomesa abavubuka nga tebannaba kuyingira maka, babangulwe mu kumanya n'okutegeera, bamanye ebintu ebikulu ebataganidde kubuusa maaso okusobola okutaasa amaka gaabwe ebizibu n'emitawaana ebiyinza okugayingira ne bigasaanyaawo. Kati ombeeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu kuyiga. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tugenda okuyiga, tuluŋŋamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Bwe tusabye n'okwebaza kuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ebimu ku byenjagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze bwe busengejja bwe twayogeddeko nti amaka gafa awo we gatandikira. Ebizibu ebijjawo amaka ebitundu 50 ku 100 bibeerawo nga gatandika. Ani gw'oyingira naye, ngeri ki gy'oyingidde amaka, ekola kinene nnyo ku kugenda kwago mu maaso oba mu kulemererwa kwago. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze njagala okutegeeza nti ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'okwagala kwe, Mukama atusaasira bulijjo etusobola okuyiga ebigambo ebifaananako bwe biti. Kyenva nkusaba ebigambo ebyo obinyweze. Kyenva nkusaba ebigambo ebyo obifuula ekitundu ku ggwe. Kyenva nkusaba obigoberere ate obigabaneko n'omuntu omulala. Ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'obuwanguzi bwe tusobole okutambulira mu buwanguzi. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, gye twayogedde ku busengejja 5. Obusengejja 5 mwe tuteekwa okuyisa abantu be tulowooza nti tunaaba nabo mu maka. Obusengejja 5 mwe tuteekwa okuyisa abantu be tulowooza tetwandibadde nabo mu bufumbo. Kikulu nnyo bayite mu busengejja buno. Kino kituyambako okunoonya ababeezi be tunaabeera nabo ebbanga lyonna obufumbo bwaffe lye bunaamalawo. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, towasa buwasa, toleeta buleesi mukazi waka, toleeta buleesi muntu gw'osisinkanye ne muyingira mu bufumbo. Kkiriza muyite mu busengejja obwo 5 era nga bwe twabuugeddeko. Twayogedde kasengejja akasooka ke twayisa attractiveness filter. Fumbirwa wasa omuntu gw'oyagala akusanyusa, gwe weenyumiririzaamu era omutima nga gumuyaayaanira. Omuntu yenna gw'ogenda okuyingira naye mu bufumbo, omutima gwe guba nti gumuyaayaanira, muleke kubanga oyo si wuwo. Amaka tegajja kuwangaala ng'abagayingiddemu tebaagalana
era nga buli omu teyeegomba munne era nga buli omu tasanyusa munne. Ndogera ku propinquity filter tugamba nti mu kasengejja kano kirungi nnyo okufuuka ekyo ky'oyagala munno gw'ogenda okuwasa abeere. Gwanoonya omukazi ow'omwoyo beera wa mwoyo. Gwanoonya omusajja eyeekoledde ssente beera mukozi. Gwanoonya zaabu beera zaabu, kubanga omuwendo gwe gusikiriza omuwendo. Muganda wange ne mwannyinaze twayogedde kasengejjaako kusatu. Twayise compatibility filter. Tugamba mulina okuba nga mukwatagana emyaka, ebyenjigiriza, ebyobulamu awamu n'eddiini. Ne twogera kasengejja akokuna aka social background filter nti omuntu gy'akulidde n'obuwangwa bwe kikulu nnyo, kubanga bw'obimanya kikuyamba okwaŋŋanga ebizibu n'emitawaana. Ebyo mbiyiseemu lukwakwayo leero kubanga twabyogeddeko. Njagadde olwaleero ngende kasengejja akokutaano ke tuyita the generic filter, oba akasengejja akatunuulira obutonde bwaffe n'obuzaalirwana bwaffe. Buli muntu yenna Katonda bwe yamutonda nga yeye, era talina muntu mulala yenna gwafaanana. Era bw'ogenda okujja ensimbi mu banka ng'oteekamu kinkumu kyo, teri mulala asobola kukiteekamu ne kikola, ne bwe muba balongo. Abantu abasoma ku mbeera z'abantu baazuula nti abantu bonna bakutuddwamu ebitundu 4, era ne bazuula te buli muntu alina ekikula mwagwa, era ekikula ekyo kye kifuga enneeyisaaye, kye kifuga enkola ye ey'ebintu, kye kifuga engeri zonna z'ayanukuliramu buli ekijja. Ekikula kyo ekiri mu buzaalirwanwawo ekyakuweebwa ng'ozaalibwa kifuga embeera z'obulamu bwo zonna, kifuga by'onooyambala n'engeri gy'onaabyambalamu, kifuga amaka go nga bwe ganaafaanana biki by'onaagakoleramu, kifuga emirimu gy'onaakola na ngeri ki gy'onaagikolamu. Kikulu nnyo mu kasengejja kano akokutaano okutegeera ekikula eky'omuntu gw'ogenda naye mu maka. Obutategeera kikula kya muntu gw'ogenda naye mu maka kisobola okukuviiramu okulwana, okusika omugwa, okumulaba nga atali mutuufu naye nga ddala wa mazima. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, njagala okukujjukiza mu ngeri ey'enjawulo nti tulina ebikula 4 ebikulu, era nga buli muntu alina mu kikula ekyo mwagwa, newankubadde nga teri ayina kimu. Obeera n'ekyamaanyi ate n'obeera n'ekinafu. Titugenda genda mu maaso nga tunnyonnyola ebikula 12 eby'amaanyi nga bigattiddwa n'ebinafu, naye tugenda kunnyonnyola ebikula 4 ebikulu ebirabikira mu bulamu bw'abantu bye twetaaga okumanya n'okutegeera nga tetunnabagenda n'abantu abo mu maka. Ekikula ekya sanguine, ekikula ekya choleric, ekikula ekya melancholy amu ne phlegmatic. Ebikula ebyo 4 tugenda kubinnyonnyolako olwaleero. Buli muntu yenna awulira ebigambo bino amanye nti buli muntu yenna alina ekikula mu ye eky'amaanyi, newankubadde ng'ayinza okusangibwamu obubonero obw'ekikula ekirala naye mubaamu ekyo ekisukkuluma mu birala byonna, ekyo ekibeera ekikula kye. Era kino nga yakijja ku bazadde be n'akisikira ne kiba kikye. Tebakigula buguzi, tebakisoma busomi, teri n'omu asalawo okuba nakyo. Ozaalibwa buzaalibwa nga muggwe mulimu emibisi kye tuyita hormones ezikufuula ekyo ky'oli. Olwekyo kikulu nnyo okumanya ekikula kya munno. Lwaki? Musobole okala gye tuyita personality blend. Osobole okumanya oba ekikula kino osobola okubeera nakyo oba nedda. Kikulu nnyo okumanya ekikula kya munno. Osobole okumanya omuntu ono gwe ŋŋenze naye agenda kwanukulira atya embeera eno gye tutuuseemu. Bw'anaabaawo obutakkaanya anaakola ki? Bw'anaabaawo okumusobya anaakola ki? Bw'anaabaawo ebikyamusa anaakola ki? Bw'anaabaawo obwavu anaakola ki?
kubanga turespondinga eri embeera ezirumba amaka okusinziira mu bikula byaffe. Era kikulu nnyo okumanya ebikula by'abantu bwe tugenda nabo mu bufumbo, tusobole okumanya obunafu bwabwe bwe buli awamu n'amaanyi gaabwe. Olwo nno tusobole okuzimbira ku maanyi gaabwe ogenda mu maaso, ate n'awali obunafu tubujjulirize basobole okubeera ng'obunafu bwabwe tebulabika newankubadde okubikulwa. Lwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, nsaba ogoberere bulungi nnyo ekyokuyiga ky'olwaleero, otegeere ebikula byaffe ebina sanguine, choleric, melancholy ne phlegmatic. Lwaki weetaaga omuntu ow'ekikula ekyo, era lwaki wandimufumbiddwa oba lwaki tewandimufumbiddwa. Mbeebaza okuba nga mugoberera ekyokuyiga ky'olwaleero. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Akasengejja ak'okutaano kwe kumanya ekikulwa kya munno eky'obuzaaliranwa bwe, kubanga buli muntu yenna bwe yazaalibwa alina ekikula kye kye yafuna nga takisabye, teyamala kukola application, teyakisasulira, teri gye yakisomera. Yazaalibwa bw'atyo, yatondebwa bw'atyo, bw'atyo bw'ali, era bw'afaanana, era bw'akola ebintu. Tasobola kukyeggyako, tasobola kukikyusa, tayinza kukivaamu. Kati kikulu nnyo nga mugenda okuyingira amaka otegeere ekikula eky'omusajja gw'ofumbirwa, otegeere ekikula eky'omukazi gw'owasa. Ku bikula ebina mubaamu ekikulembera, era mu kunnyonnyola kw'olwaleero twogera ku bikula ebyo ebivaayo ne bisoolooba mu birala mu bulamu bwaffe. Ne tugamba nti tulina ebikula bina: sanguine, choleric, melancholy ne phlegmatic. Ebikula bino ebina kikulu nnyo okubimanya, kubanga mu maka bwe tugayingiramu buli kikula kijja n'amaanyi gaakyo ate ne kijja n'obunafu bwakyo, kubanga buli awali amaanyi ate era wabaawo n'obunafu. Ngenda kutandika ne sanguine. Bano nno nabo bantu, era bano oyinza obbayita bawankima. Ekisooka, bano bantu abali social, beetaba buli wamu, bantu b'abantu. Bwe babeera mu kifo oyinza okulowooza nti yabaddewo myaka 10 naye nga yakatuuka. Boogerayogera nnyo, tebasirika. Abantu bano bali charismatic, kitugamba balina engeri gye balina amaanyi munda mu bo agabasindika okukola ebintu. Bagezaako buli kintu kyonna nga tebafuddeeyo biki bigenda kuvaamu, era barisikiteeka balungi. Abantu bano basangwini balinga boolaba enkima, bali carefree, tebeefiirayo, beesiga buli muntu nga tebatunulidde binaavaamu, bakazanyirizi balungi, boogera tebasirika, bantu ba mu bantu, baagala okuwulirwa, baagala okutegeerekeka, baagala okumanyibwa mu kifo we wabeera wali, era tasobola kuba mu kifo n'otamanya nti waali. Balina obunafu bwabwe. Abantu bano bali highly emotional, banyiiga mangu, ate mu ddakiika ntono nnyo ne banyiigulukuka. Abantu bano bali restless, tebawummula, tebanywerera ku kintu, kubanga concentration yaabwe eri wansi. Si bawuliriza balungi, era si bantu abatuukiriza ebintu ebingi ebikwatwako. Kyekika ky'abantu aboogera ennyo naye nga bakola kitono. Kyekika ky'abantu abakubiriza ennyo naye nga tebakola birabikako. Tebanywerera ku kintu, tebasigala ku kintu bbanga ddene. Kale bw'aba musajja n'omufumbirwa, mumanya ndi enkulaakulana ejja kuba ntono. Tajja kunywerera ku bintu. Essaawa yonna yeekuba, essaawa yonna akyukakyuka. Kye mwategese ku makya ku mukaaga ng'akikyusizza. Aba ategese okugenda ejjinja, olunaku lugenda okuggwako ng'ate muli jjinja mugenze embalala. Obulamu bwawe bwe butyo.
babayita ba sanguine. Abaddako bayita ba choleric, bano bawampologoma. Bano nno bali independent, obulamu bwabwe babubeezawo bokka, tebeeguya, bayimirirawo ku bye basazeewo era tebabikyusa. Baagala buli kye bakola kigguke, bali goal oriented. Abantu bano ba choleric bali ambitious, baluubirira okukola ebintu ebinene eby'amaanyi abantu abalina bonna bye batya okukola. Era y'ensonga lwaki ekikula ky'abantu bano bakulaakulana nnyo, bagaggawala nnyo, sente bazifuna mangu, oba mukazi oba musajja, sente baba nazo kubanga bagezesa ebinene, baluubirira ebinene, bamalirivu okulaba nti buli kye batandika kigguka, bwe basalawo tebava ku kye basazeewo. Abantu bano bakulembeze era tebabeera mu kifo batakulemberera, balina obunafu bwabwe nabo. Abantu bano bali violent, balwanyi, abayimirira mu maaso bamugjawo, bali vengeful, beesasuza, tebasemba nakyo, tebakkiriza kuwangulwa. Okutuusa nga amaze okwesasuza tatuula, banyiiga mangu, waya zaabwe zivaako mangu, ne bakola okusalawo okwamangu, ate ne bakuteekesa mu nkola. Baba mukazi nga choleric n'omufumbirwa, oba olina okukkiriza gwe oba omukazi ye abe musajja, tabeera wantu we bamufugira, tabeera wantu we bamukulembererera. Bw'aba musajja abeera mufuzi, abeera mukulembeze, bamu babeera bakubi, balwana, tebaddibwamu, bakambwe. Bano be bayita ba choleric. Era tebalina mukwano mungi bwe mubeera mu bufumbo. Mukwano gwabwe gwa bigendererwa. Oteekwa okubeera ng'ojja mu birooto bye, ng'ojja mu bigendererwa bye, ng'olina omuwendo gw'ogatta ku ye, n'alyoka akuteekamu okwagala. Si kyangu kwesiga kubanga n'okwetaaga takwetaaga. Basanguine balungi, balina okwagala, they are lovely, balina okwagala kubanga basanyufu, balina emirembe gyabwe, bagenda nnyo awutu, bakyakaze, balya buli kalungi, bagaba obulabo, bakuza buli kabaga, bagenda ku buli mukolo. Kale nno bw'omufumbirwa manya temugenda kusaasaanya ensi mu kulya n'okunywa n'okwambala n'ebirala, era muba mujja kumalako amaka gammwe nga musiiba mu bubaga ssanyu n'emirembe n'okujaguza n'okweyagala, kwekubya serefi n'okuzitimba ku mitimbagano, buli kamu konna mukabeeramu, naye ate oluusi temuba na nkulaakulana. Mirankole bano tuyinza obbayita enswa, white ant. Bano bali analytical, bantu beegendereza nnyo, bantu bawuliriza nnyo, bantu abakwata ekintu empola, bali organized. Abantu bano beekuniza, tebamala googera byabwe. Abantu bano bava nnyo mu bifo ebirimu abantu abangi, baviira okuleekaana, baviira okukaayanna, balowooza nnyo, ate bagezi, naye ate nabo balina obunafu bwabwe, bali self reliant, baagala kubeera bo bokka, baagala kubeera na byabwe, tebagaba na bintu byabwe na bantu balala. Abantu bano bali deeply anxious, babeera mu bulamu buli kuseera obutya, tebagezesa bintu bipya, tebaagala nnyo kugenda kuzuula bintu bipya. Era abantu bano ba merankole, mwaboogera kusemanya ku Simawu, Sinje Menya Association of Uganda, ba merankole bangi nnyo abagwawo, si bantu basaasaanya, si bantu beejaasijaasi, si bantu ba bintu byakucakala, baagala n'ennono, baagala nnyo obuwangwa, baagala nnyo ebintu ebitambulira ku mateeka, baagala nnyo ebintu ebitambulira ku nkola, baagala nnyo ebintu ebitambula nga bwe byategekebwa. Abaana bwe muzaala mubategeka, engoye ze munayambala muzitegeke, tokwata ku saati ye, bwe mugigoola mulina ogiteekawo nga bweri, tokwata ku kintu kye,
engatto ze wezibadde wezibeera buli kimu bwato bwakikola baba perfectionists bali stereotype tebakyuka mbeera zaabwe zeezo ate ab'okuna ba phlegmatic bano be basembayo mu bipimo by'ebikula bagonvu nnyo ensi baagita ba mirembe basirifu bagondera buli omu kyengamba bali easy going bali peaceful bali sympathetic tebawakula ntalo tebalwana tebayomba tebakaayana bano tebavaamu bigambo bewunya n'okwewunya boogera ebingi babijjawa bw'obeera mukyala n'omuwasa muwoga oyogera naye n'asirika tasirise kubanga munyiivu naye kyekikula kye talaba byakwogera bw'abeera musajja n'omufumbirwa tavaamu ddoboozi olwawo okuliwulira buli waabeera abeera asirisi bano no balina obunafu bwabwe bakompromisinga nnyo tebajjaayo kye bawulira tebajjaayo ndowooza yaabwe tebennyonnyolako buli kaseera beerabanga abanafu beeteeka mu kifo nti owaaye nze sirina kyakugamba kambireke ebizibu byonna ebibeerawo babiteeka ku balala gundi yabireese mbonaabona lwa gundi nyigirizibwa lwa gundi era enkomerero ya byonna babeera mu mbeera efaanana bwetyo abantu abo bonna ab'ebikula ebina tuteekwa okukimanya nti buli muntu alinako ekikula ekisinga okubeera eky'amaanyi era olina okukimanya teri muntu agenda kweyisanga ggwe bwe weeyisa olina okukimanya nti teri muntu agenda kwagala ggwe by'oyagala bantu bangi nnyo abayingira amaka bakemebwa okulowooza nti agenda kufuna omuntu amufaanana agenda kufuna omuntu ayagala by'ayagala naye ffenna katukkirize enjawukana zino zifuuka amaanyi gaffe enjawukana ezo ezitulimu ono nga wakikula kino ono nga wakikula kiri ate munnange ze zifuula obufumbo obunyuma ze zifuula amaka amasanyufu ze zifuula amaka okuba balanced kyova olaba nti oluusi kyekola kyokka abantu ba extroverts ba choleric ne ba sanguine bawasa nnyo abakyala nga babajje mu bamerankole naba phlegmatic osobola okustrikinga balance mu makaago olwekyo tegeera ekikula kya munno omuntu ono yeeyisanga nkima omuntu ono yeeyisanga mpologoma omuntu ono yeeyisanga nswayi enjeru etakoonwako omuntu ono yeeyisanga ntugga gy'otayinza nokumanya nti weeri naye nga weeri bw'omala okutegeera ekikula ekyo ojja kumanya munno engeri gy'agenda okukolamu ebintu mutuuka mu maka nga tomanyi kikula kya munno n'asirika gwe n'olowooza munyiivu tayagala kwogera nawe naye nedda bw'atyo bwe yakula n'ayogerayogera nnyo nogaba ne omukazi owakalaaki omusajja tasirika ye yabaaki asesa buli jokusi buli kiseera n'ebirala ekyo kyekikula kye namugenda ku kanisa ne mupaakinga emmotoka n'abalekamu n'avaamu nga n'ebisumuza biresemu n'asooka aga mu bufuba bw'abantu awo mumujjukiza bujjukiza nti oyo watulese mu mmotoka jangu otunone ebyo bikula bibeeramu fumbira omusajja nga mukambwe n'ofumbira omukazi nga talina kyakwetaagako amala kugula poloti n'akuleetera kyapa nti nagula dda oba okyali awo nga talese n'okuyiwa omusenyu omusajja wato otudde mu nnyumba yo okyasondereza busente ogenda okuwulira ayiye omusenyu ogenda okuwulira ayiye bulooka ogenda okuwulira azimba kubanga choleric buli waabeera alina kuba mukulembeze takuganya kuleeta birowoozo olwekyo muganda wange ne mwannyinaze tulina okuyiga ebikula gano ge magezi ge nnyinza okuwa nga tumaliriza teriyo mu bantu abana muntu mubi kuwasoba kufumbirwa kubanga buli omu ayina ebirungi bye era togamba nti kino ekikula kibi nnyo zesa teriyo kikula kibi kiba kibi okusinzira ku blend gy'oleese okukigattako kyetuva tuwa amagezi nti abantu ba extroverts ba choleric ne ba sanguine banoonye ababeezi mu ba introverts bwe munaabeera mu maka mwenna nga muleekaana olwo okusirika kugenda kubeerawo ddi bwe munaabeera mu maka buli omu nga ayagala ebirowoozo bye biyitemu okusisiza entalo n'okulwana so kikulu nnyo mwewale okutwala abantu b'ebikula byammwe kubanga mubeera n'amaanyi ge gamu ate mubeera n'obunafu bwe bumu era naturally kitera okwekola
kizibu nnyo omuntu okuwasa omukyala nga wakikula kye, era bw'obasanga nga basisinkana omanya nti bali mu bulabe bw'amaanyi, era amaka gaabwe gaba gayita mu bizibu. Gwe ate naye munaamusirika busirisi, ewaka wanaabeera nga limbo, olwo makaaki. Ate naye mwena bwe munaabeera nga mwena mwegendereza, buli omu yeeronda, teri ali relaxed, mwe munaabeera mutya. Kaakati ebikulu ebikulu ekisembayo kikulu nnyo okussamu ekitiibwa ekikula ky'omulala, kubanga buli lw'ossaamu ekitiibwa ekikula ky'omulala naawe kikuyamba okusobola okussaamu ekitiibwa ekikyo n'oku appreciating amaanyi g'omulala awamu n'obunafu bw'omulala okubujjuliriza nayongera okubeera ow'omuwendo. Nsaba Mukama abawe nnyo omukisa.